Agala okwebaza Alien Skin n'abaana ba Fangoni Forest olw'okuzaamu abantu abamu empisa obutaddamu kuba bayimbi bucupa. Era eno Nkuka ye yasembyeyo abantu okuba abalala obucupa. Ogwo muze bannaffe abamu babadde bagweyambisa. Bo basigale nga be bayimba bokka, abalala tebayimba. So gye byagenze okuggweera ng'abamu empisa bazibataddemu. Okitegeera, you got a tip of your medicine. You got a dose of your own medicine. Baba wadde ku ddagala lyammwe. Nammwe mwafunye ku ddagala lyammwe. Tosobola kuba muyimbi bucupa, kubanga gw'oyagala omuyimbi waayimbe. Enkuka mwali mwagifuula ekintu eky'okukoleramu effujjo n'okuvoola abayimbi. Ejjo nabadde musanyufu nti abamu ku bavubuka abaakubye abayimbi obucupa baakoleddwako. Kwa bulijjo babasasula busasuzi. Tuzenga tubagamba, bannange mulekerawo okuba abantu obucupa. Bw'oba oyagala omuyimbi waayimbe, n'abalala baleke bayimbe. Waliwo omuyimbi gwe baakuba B ku stage. Abavubuka mbadde mwevumbulidde omuze gw'okujja n'obucupa n'amayinja, abamu ne mupama n'emubuveera. The purpose of okukakanya abayimbi abamu. Kubanga maama mwe mwina abammwe be mwagala bayimbe, temwagala balala kuyimba. Ejjo Alien Skin yakimazeewo. Siwagira Fujjo. To the show basebole banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megaton Media. Tugamba nti no beera ngo subscribing, likinga, atoberenga osharinga kwa mulire agesika muzere. Megaton is my name. Tuli wamu ne CEO owa Credible Media UG. Yes. Subscribing em liking ate mberenga musharinga ensonga za Nkuka era nga twagala tubawe information yenna abaddeyo tukidewo mu kaseera kano. Era tubeera tutandikira ku nsonga zonna engeri zitambudde. Bebe kulu watukide okubeera nti security ya family na bajimuwadde eberenga emukuuma ng'ayimba era embeera ebaddewo. Oba obadde ogenze obadde backstage kakati ekibadde wano ku stage kye bakoze jjukira abakuba obucupa babeera mu maaso kati bo kye bakoze before nga rasita tanajja ku stage basoose ne badda ku layini ne basimbe musululu kati abamu side na side ne bayingiramu kwa katonotono ku bantu rasita emisana awo kati abamu nabe mu kibi bwabalabula obura n'abeera eno waggulu n'abafangoni abalala kati buli akanyuga bagira bete guuli musiraamu wuuli akakofiira kaki jukira nti gundi yabadde yabalabudde dda abe n'abaga nti bannanga anaakuba obucupa tugenda kupiikingayo. Bano ne abone badeployinga security ya fango no jimalayo ojja kakasa zono sibira gwana amanyayo. Enkuka eno abantu bangi babadde besomye okubeera nti batuusa obulabe ku bantu nga bakozesa obucupa butereevu nnyo era ng'omukugu basinze okwesunga ye mafia boss ne baga nti mafia boss olumulabako abamu ne bamuyita mafia loss oba loss byonna kyonna kye kiri naye nga livaayo bulungi era seti ya ggwanga aseti ya ggwanga kyekiri kye nagambye emisana mafia loss takubira bwereere kati ogamba bannanga akuba abantu maakuba nembuuza nganja yakkubako nongamba mbonedde nze tankubangako naye mbw alina baakuba baba mukozeeshi ava mu ggulu aba out of the blue n'akuba yakuba oli owanjasiza eardrum mbwe yali talina kyamukozi anjasiza eardrum yali ani amunya kubye baji mbeera kano gundi bamuyitani kana akayimbi aliwa King Fa
King Fire mukuba ya drum najasa era ne bavayo ne balago ku butali bumativu yaberanga ku internet okwo nga mujjonkera lwaki mu bayimbi bonna King Fire muyimbi asinga lwaki yakuba yi naye kati mafia boss temutandise mu city tijecho ekintu kimu ganja waliwo omuntu akola effujjo lye naye nga ye alikola kubakoze eki kubamulungi kuba tosobola kuŋŋamba Uganda eno tulina abantu tulinamu abayimbi anti kati awo amateeka we galamulira bamuloope anti kati ye talinda muloopa bagamba mbu yasinga fayiro emakindi kitegeeza ne bwe bamuloopa teri kivaayo bamukwate lwaki Kasimbu bamukwate kaakati abamujjonkera nabo ndowooza strategy gye balina okuleyinga beekube bwekubi kuba mafia boss ndaba nga gye mwagala omutwala akube nabano baddiza mu kifo ky'okuloopa beekube bwekubi okijja bannayuganda bo bamanyiira olaba bwayini we yalinga edda naye yabakubanga naye yatuuka naga sina nsonga lwaki tulwanagana oba onvumye naye manyi mu Uganda abantu basinga ovuma Bobi Wine okimanyi ali ku mwanjo nnyo. Bobi Wine yakwata ekisooka mu owokubiri omumanyi. Bobi Wine yakwata ekisooka. Omukulembeze w'eggwanga. Kuba ye omanyi lwaki nti yakwata ekisooka nti yaliko n'akamwanya akasava akamutambulirako nti bw'okwata omumwago n'ovuma Robert Kyagulanyi Ssentamu abamu bakikola okusika bali babagule ayongera aseeseemu. Anti Rasta Pio Capital. Oyo nga tannagulwa. Eyagulwa edda y'olwedde aba ku mulimu n'avuma ennyenje okukola ki okunkumuka kati oyo bw'amala okuvumwa n'omukulembeze ali ku ntikko bali babiri amuvuganya ali mu ntebe oyo bamuvuma ng'ekimuvumya abamuvuma baga nti abanyigiriza nnyo kyekimukoza ki kyekimuvumya mu ntebe yalimu wali obaddeko n'omukazi oyagala kuviira n'omukuba omukazi atali wa kunoba n'otaleka mmere n'otaleka kameza n'osanga ng'afunye ajuliza ekintu eki ntudde lw'abaana omukulu ndowooza ye mu kumuvuma ga ntudde lwa ntebe yange mukole mutya kakati ate n'oyo omukazi oyo gw'ogamba atudde olw'abaana bw'oba oyagala okulaba akamuvaamu osobola omumemmere neyetetenkanya n'abaana be osobola omugunda emiggo n'anyiga enkovu egundi neekwata ku baana bo bavume ne bwoba gwe kitaabwe kati n'omukulu oyo atudde mu ntebe ennene genda ovume babigaana bakigaana kirina mu constitution ogenda ovumeyo omulala kuba muli ku lusegere ye yaguba bamuyita ngumya mutwe vuma byonna byoyagala kola ki nze kasita toyingira ntebe mu ntebe batugamba ngedda obo toyagala mboko zivuga kabina katuuze mwayi okitegeera ye ebisinga omududumya nteekateeka simanyi 1 million march to the state house awo gamubuguma era omuggo guba gujja kuvaaluba mujja guwo tayagala kwekuŋŋaanya nga muyina nteekateeka ya kukola ki okitegeera kati wano abali mu nkuuka mukuŋŋaanya naye mumale mudde ewaka ebintu ebyo tabinaako buzibu era olaba ebadde egenda mu maaso n'afuna obudde n'ayogerako bannange omukulembeze agambye abawulule emmwanyi bannange kiyitiridde oba omukulembeze balumbaganye efaamu kisozi kuba akikkaatiriza mu luzungu ne mu luganda nankabirwa najja n'akikkaatiriza mu asayiridde kati nankabirwa abadde takirambuludde abawulura bananga abawulira emmwanyi wabadde onyumiza ku ssettuba ow'ekasozi basula mu nnimiro nina ne muganda wange yankubiddeko eruweere anti agenda n'ayitawo n'atunuulira omusiri zibulamu olowooza bbanga kyeza ali ne mubbi munne battaanya ensonga ffenna tuli babbi naye kuliko ow'amaddu ennyo tuziwe mu kisi bbiri nze kanogezange mu wiiki emu naanogezizo mu bbiri nga ayongeza akajuza naye mwanya ezo bwe tuziwa mu kisi bbiri zigenda bba zibuulukuse kasebante taziraba
nyinizo si nyinizo bayinayo munabo mulala jagwe jukira bayinayo jagwe yeraliikirira mmwe ate namwe mweraliikirira buli omu yeraliikirira munne balawuna musiri ku musiri bannange paati ku paati kati se tubasula mu nnimiro embeera omukulembeze bulungi nnyo abantu abo nno bakambwe kyovola omukulembeze w'eggwanga agambye bw'alaba kiyitiridde kijja bba kiswazaamuko naye talina kyagenda kukola okugjako okudeployingayo pdf ne LDU ziddemu ziyingire kenza ayitiridde bwatumira bwakola ki abantu bakooye abadde nayagala okuwanisa abantu emikono balina olukwesikwesi lwe basala baga bw'obabyanga katonda alina byakoledde omwaka guno wanika emikolo bino tubijja neŋŋamba seekadiriisa nga simulabangako ng'amala thanawi zino edduwa zaweereza ez'akajojijjoji eri abantu oba seeka yabujjawo okitegeera za zubadwa ntono munnaffangu omulaba omuntu watuukira okuyimba n'ajjamu essaati akati agenda kweyambula esaati agijjemu amale ne vesita agijje abalemedde ku bantu waayimbe tewali kyakkola tubadde tukyali ku kintu kyemmwanyi tugenda ku nkuuka mpola omukulembeze w'eggwanga agambye abawulula emmwanyi agenda bateerako ba LDU sasi mu kabina bakuzi kisozi omukulembeze w'eggwanga ekintu kino kikkaatiriza emirundi ng'egi akyogedde ne mu Lunyankole anti ekisozi eriyo nnyo abalaalo akyogeredde mu nnimi ezi olulimi lubadde bawurre emmwanyi ninja okubabarra manyuma temumpurire bagambye ekikwekweto kye bagenda oteekawo fika salama ekiro bwe bakusanga ng'okutte akaveera k'emmwanyi ne wamubulimu emmwanyi 3 zino ez'amatu bagamba olabika olonderedde zino omanyi waliwo ezigwezi waliwo bano abanoonye amaanyi g'ekisajja afunda mmwanyi ze n'akalonde bajja kubuuza kyekikuguza emmwanyi ekiro kino buli kigambo kya mmwanyi ne bw'oba okutte bukootisi kofi n'omuse ova ku dduuka oguzo baba bakugambye baba bakuteebereza nti olabika osoose munnamasaka tajja baba bagumu abo mmoze baba bagumu era simweteefuteefu za president bwezo tuddayo ku kivulu sofa tugenda beera nga tukuyitiramu performance zonna ezibaddeyo abayimbi abasinza okukola effujjo abayimbi obulungi bayimbi abalemedde ku bantu babagamba muveeyo balemeddewo obudde bwamwe buweddeyo balemeddewo n'ekibadde backstage tutandikire ku bigayi abadde ku ndaba kuki alabye abagambye banna nze omwaka guno anti yabitemyetemye ku makya yataddeyo post gwabadde nno muko nga muwanvu yakoze SC abaakola olulimi oluganda mu sini ey'omukaaga yakoze rafuko bigayi kino kye yakoze yasoose ne yeebaza omutonzi we byamukoledde omwaka kimuganda omwebaza kyakubiri n'agamba ye artist of the year tokimuwadde ye nga bw'agamba n'ayongerezaako n'agamba okweyita artist of the year tekivudde buvi mu bbanga kirina ebikigenderako ekisooka n'atugamba nti y'omu ku bayimbi abayimba ku show ezimu ezizasinga amaanyi omwaka oguwedde n'ayongerezaako n'agamba bwe yaveeyo yagenda kata n'agikuba n'agyanaamiriza n'agamba saakomaawo tuba tutuuka mwezi oba gwali gwa 7 awo gwa 8 ne bamunominatinga nga ye muyimbi akoze ki saabayimbi East Africa yalina oluyimba olwa Afro-Uganda olusinze simanyi discovery artist of the year big guy mikono gyo era aluyimbi lwaggaddewo lwaggalawo nalwo n'atugamba bwe twavaawo ne tusiiguka n'embeera ne successful maiden concert of the year erugogo wali abadde abigamba baani bannayuganda beyeebaza naawe obaddemu mumukozi obulungi obulungi oli mu Kongo nagendako mu konsati ye si muyimbi wa ggwanga
Sagala musajja kumuyisaamu nnyo. Nze we wandeka maiden concert of the year. Wali ogenda mu kivulu kya Big Guy tewatugamba ogenda mu Big Guy. Kyenda kutiira okumanya otijjukana. Akasawo kali okaagala nnyo. Naye wakaleka wagira ogenda okukubira sibu. Ebinkutte kutte. Ogenda okukubira kunyo okunsaba kijjamba ngo empewo ekufu. Empiseemu. Ng'oli eri oleekaana. Naye wetala. Nali nina okuwagira Big Guy. Musajja wange okimanyi nti sina kivulu kya Big Guy kye nali sibaddemu. Ogenda nnyo mu vira ddala Kazonga akyategeka ebigundi tugenda Lagulandi na wano nalina okubaawo. Big Guy ekivulu leero akoze performance ebadde massive. Bayimba abo ne Kenzo bayimba live. Alabidde ddala nga wano kyataafuna wali wana akifunye abantu bamuwadde. Alabidde ddala nga abantu bonna babe. Naye na kino ekintu abantu abagenda mu bivulu omuze guno gukomye. Omuyimbi lwaki abagamba wandika emikono emusigala nga mwesisigiriza mutyo. Aye n'abayimbi nfunaana abawagizi n'abayimbi omuyimbi mulekerawo wanisa abantu emikono kola boti Mukama Katonda akulaba abanjagala nnyo mukole Mukama Katonda abanjagala ennyo bategera nti kajja kuvaamu kiramu kuba walemeddwa okuwanikanga walemereddwa okuwanikanga wakalinya ku stage kitegeeza tajja kuwanika kati eno trick y'okwefuula baseeka ne bapasita okitegeera bagenda bosomi naye baseeka basoma ki tamanyi nti eri abatabulika abajja mu bivulu eddiini tebikkiriza bulungi nga bw'ava wagenda kwenenya kati gwate oyagala mujoga omuwanise abajjeemu akatuuyo kyekyo kye bayita obutapowa bemerako amaze n'abajjamu nze nti abantu ababeera mu bivulu kyo gye twakoze emisana naggambye omuntu akeera ssaawa emu n'ayimirira paka ssaawa 6 kuutwe wayimiridde tavaawo tafuka naye bannayuganda balamu andi kati kyebakola beetegekera kumaca kati bakeera akedde n'atakedde bonna method gye bakola y'emu basooka ku misooli wali egyo emifumbi gituula mu lubuto ali ebiri n'anywirako amazzi obwo obucupa bwolaba obuyitiŋŋana agula obucupa bwo bw'amazzi bino akawoota simanyi biki ebi n'akwata wano bwati ne bwati giri emisooli ono gano amazzi ganywa butamukuba kamunguluze amazzi gasobola okubeezaawo olunaku bw'obanga wasooseemu ekyokulya kati yeyenkola kakati bwe zituukira ssaawa 10 ekyamazima enjala eba etandise obbakola ki tukimanyi bulungi nnyo chemistry n'abasoma biology omukka oguva mu njala awo wentendera obuvumu bwabwe bino ebyokuyimirira sibiinaako buzibu naye okuyimirira awo ne bazuka ze beeweereza gwe twaba era abafunye emirembe ku nkuuka be bali mulowooza bawuuba fulaani musajja wange MC zikendedde bakooye zigadde 2 bajja kuddamu bawuube ngeri yasumuludde ebyemabega kati baziwuuba bati mu kuziwuuba wati baba batereeza space erabika bagitadde kati eyina weeyimiridde bakooye eyina weesimbye wafango ni bale tumira ku musajja wange MC wale Mr. Preacher ekintu akiwanise wale ayina byanjagalizaawo binjagalizaawo nja kugamba yes n'omwaka oguwedde era yali MC yakikola bulungi wale ndowooza y'omu ku ba presenter be tulina kati abakubira ddala ekintu nze mpita mu katale awo Emmengo akawungeeza awo nga wale abootikidde MC wale tukutumiddeko nnyo mu ngeri enjawulo so tubadde tukyali ku Big Guy alabidde ddala ng'ekivulu kibadde kiki abantu tayimbirangako ne Big Guy wasanga abantu bebakuŋŋaanyiza ayimba kwekutula alinga Starboy natto emirembe awulira emirembe no Big Guy yabonaabona nnyo Big Guy n'enkuuka yennyini last year yaliko obucupa kate bumuttire waawo okitegeera kati bwajja abantu ne waba bawubye baali lugogo abalala ne babaawo kuwuliriza nga tebamugjeeko ddembere lya kuyimba kimumalira kimumalira okitegeera era performance bya mwaka era omusajja bw'avaayo n'atottola byonna byattottodde byafunye omwaka guno tomunenya
it was a success mirembe mingi nnyo gyafunye omwaka guno era akola ki omutima gwe mutebe big guy ne Stabua Natoro bali abantu babiri Stabua Natoro musasula center kujja okuyimba n'akutama atya Stabua Natoro ayimba lunaku lula ayimba okwekula anti akayimba ke kamu asobola okukakubamu envuunulezi asooka kubamu envuunula nga 3 okitegeera ng'akayita eno ku lefuti n'akayita ku right n'akadda mu maaso tulina ekivulu kitwali twegese omukulu yayimba Kamiliyoni yali addako ayimba tamala Kamiri alina okuyimba kati Kamiri agira unalemera nga Stabua mbwabagizisa ezalooni kosa ne banki ez'abaana bannange munatusonyiwa wano twazize mu kudigida saagala wulirayo maloboozi gonna gava mu backstage jebbireza Profesa bamukwata ebisati be yali alina ne babimujja ne bamukwata za baaye ezo zonna ne bamukwata towa viatu emabega yatunula atya ngabo yatunula ate yaditunudde atya ne yeeyongerayo tebamukiriza kusiibula kakati naye baamulabula bamuwawayi Kamiri azibuddewo buweddeyo ngaye nti njagala bakyala muzine oli wa mukisa okuva mu famire anti ayimba ennyimba 2 akuba kivugutu atotegeera zonna nti zifulowinga kyekimu bannange ayoga ogera abakuba edduyiro oba giyite exercise Natoro muli akyusiza muli Natoro n'atambuza ekintu naye mwebaza leero akoze performance badde nnungi ne performance alina value for money yes oba omwadde ssente zo ajja kuyimba yeekutule n'omutima gumu atajja yenna yeesaaniisa alinga mmere yajja gumidde yenna ebitambala bino ebikoyi nanyikira bulungi nnyo ng'omukulu oguteekeddwa tulabye King Sandoza yabadde a great performer ndowooza abantu asinza performinga mu Nkuka abadde King Saha oye okuva lwalinye ku stage paka kugivaako abantu basiriikiriza ne Mickey Wine kyekiri kye nagamba Mickey Wine abadde akoze kibakiri abadde amayus oba omutanda yabadde agenda okwoge bamugamba sooka olireyo abadde alowooza ndowooza bamuggyako oba abadde yeeyita Rastapia tenga amuleeta yayisiimu anti mu Nkuka yajjanga Rastapia bw'anfuliramu awo ye nga yeekolera bw'ajja yeerabira ddala nga president bano abantu balina ebintu bye baakowa abantu baakowa bino Bobi Wine abatumidde baagala ndongo baagala yensonga lwaki King Saha bwazze azze ne music we ng'amuteeseteese abakubye akamwanyi abakubye ekimala yes n'asooka abakuba zigundeeze zonna kale kwegamba agenda oga nti Bobi Wine abatumidde nga naawe kituufu ddala okyo naye eriyo abantu ayogera logano teyeewayiriza kabaka yakyamuukirizaamu naye bagundi bano babigayi kabaka omunange yakuba ennyimba ze zaggwayo alina ennyimba ze 3 zimala bumazi ne bwataddamu bamubuukinga yomu kubasinga okuba zimala alina atukula bwe tukutu alina n'oluyimba lwere yakuba luno maje ga ku ttaka wawanikira amagulu wano walinyira ku gundi n'akuba n'akabobi kyalenga biba biwedde banaye mulekera okujja n'abaana mu bivulu abaana babula balinga tujja batwala musanyo babies n'abakozi omanye Nkuka eyo waliwo abantu nga ekibuga kiyingiramu emyaka gigenderedde myaka 3 yasuumuse yatunda emmwanyi naga nkoye ekyalo ajja n'agulayo akapoloti wanegga ya egundi empereero baba bakoowa amabavu kati abantu ab'ekikula ekyo benjagala twogereko abo abaalwayo bagenda ne baddayo ne baleeta abakozi baabwe babajja ekyakkosi babajja ekiboga babajja ekannabulemu beteekerateekera Nkuka kyekivulu kye bamanyi kati abakozi abo omuleese mwaka guno omukubye mu lugube lw'abantu olwo tolabe kibadde mu backstage
abakozi nga balalambala awo zanze nakirijja nkolera mwami Ben Mukasa agamba era wale akoze omulimu gwo balanga naye ng'omuwala mukulu amabere gabunduse abakozi mubaleke balabirira abaana n'abaana mubaleke olubiri anti omanye ekibeero mu lubiri awo olaba abantu bakyekola gundi ekyagenda mu maaso entanda ya Buganda saawa nnya abantu bali eri mu matooke ga Nnaabagereka beekola Ero omulimu abalongoosa olubiri gwe baba bayina kimu gwakuŋŋaanya gundi omutanda asiimye era mwekole ebyo ane oba mukyala wange nekukwata ng'ogubaguba n'omwana wange simanya agenda mumutwala mu Nkuka oba tonkoze bulungi enkuuka eno so King Saha ganja King Saha ndudde wano nga nkyogerako wano ku Megaton abadde batugoberera King Saha abadde aguddewo omuze bukyova okuyimba okula ntalo era nalabye otalo yasembeyo owakula kino Bebe Cool ekyaliwo nga bodyguard oyo wa military ayimiriza owa border koza aba border guy yayimiriza abimuduka ne bayimirira naye omanya aba border obamanyi aba border sibanga kati aleeta ono amukangamu konse ngati yamukangamu yanditomedde abaliwo bulungi bano aba border b'Nansana balina omuze kati bakonamu n'omugere bakuba n'emigere bakonamu omugere kati zino sitandi zino bazita ne zikalabula kola ate kigendo bawa nga tuyingira omwaka yakubo wa boda w'Nansana owa boda w'Nansana yakubo wa boda w'Nansana ngolo naddala eNansana Buganda awo tebagambwa beekola ekitali naawo ku masitoowa abo bazibu abo bazivuga nga bazitwala ekabumbi bamanyi n'okwewaana bamutusinga kimwabo ku masitoowa ayinza n'okugiyisa ku lubeyo nze nzibayisa ku lubeyo ekkubo gazi batetenkanye n'abantu gye bayita bunagikuyisa ku lubeyo agamba nze nsobola ovuga ez'empaka nze nno nina omuze wano wemba sirimu aibu nkuleka naye nina wenyiiga naye nkwoca oluyo ate nenyimirira n'osigala ng'oli eno gye tuyita mu bugude gy'opalapalanyiza naye so King Saha njagadde performance ya leero guno omuze gw'obadde oyize wakula ntalo ku Pastor Bujingo omusajja atalina ebizibu bye olikono King Saha oli muyimbi mulungi naye mu Uganda tewali akusinga sawa okimanyi moze tasobola kirekeraawo kimukolera yes ate abayimbi obamanyi bali abayimbi abasatu betwogerako balina ebintu bye basetinga abagezezaako bitambulira ku basustain amawulire showbiz kati ku social media no era ogenda olaba nga bagezaako okulumba nabo balumba abakkiririza mu kyakkiririzaamu okitegeera kati ye agikozesa nga advantage jjukira ye alina music kati bwagigattako music omulungi kati bwakigattako amawulire gano ag'abano ye baga nti bajjonkera pulezidenti we abawagizi be n'abawagizi b'enkyukakyuka King Saha bagenda laba nga imuki musuutwa ye ng'omuntu kimukolera olaba olwasembayo alina kye yakola n'aleeta zigooti mu kkwayi kasa yaleeta bamubuuza agezaako kukuba Bujingo bano bateekawo birala nekimuwa leesoni omusajja amugye mu bintu byavume bantu be ng'omusajja tali tasobola nze leka nkubuulire moze bwe bakugamba nti ebivu gundi politics yayingira music industry buli omu alina we yeekutte kati King Saha awo we yeekutte era awulira nga amaanyi ge wegaanze leero nnyumiddwa nnyo amaanyi ge wegali ne King Saha bw'asalawo okupafuminga tekyewuunyisa era akutte abayimbi bonna n'abakuba kaganda bonna kanywa era senga ekivulu baakimuwadde yekka abadde akisaanukula kubaawo kibadde kiwedde performance kijozeemu okulaba etuuseekaawo n'abantu abalala bendabye abakoze performance enyumidde abantu babadde balutaaya family baze ku stage omwami n'omukyala audience ebadde nayo paka nga bavuddewo abo nabo baperformance yayimbye n'abantu n'omuyimbi n'aluna naye performance ebadde nnungi gonna bannange kati mu byonna lwasazewo oyogera ekyo omanyi abantu abo balaba otuuka nze nina kye nalabye ganja
tubeera no nga tukola okimanyi nti tugenda okuva ku show nga bewayogedde okutuga wagabi nabyogedde ku sawa bye bino namukasa omugira bodo wagambye mbugo nabyogedde ddi bantu kunkonjera amala kweraba ku TikTok nga yatemedde omugambo guyagusayidda gwanoze kakati munange omuntu bwadda mu maaso ga kamera wano abamu nga bakutta akamansukira abantu nabalowooza nga bakutta akamansukira ndowooza bannabyabufuzi ababiruddemu kati leeta bano bannambooze wayuswa mufumbiro bakasiba alowooza era agenda kukola statement ne bwe mugiraba ng'eringa etategerekeka aba n'amakulu ameekusi era bwe musima ennyo n'agidiginga deep n'abantu abamanyi olulimi olusabike era otegeera kyabadde ategeeza naye abantu baffe bano aba music industry simanyi babloga ate bw'abanga ali ku live bw'alaba ebitwe bw'alaba ebinyonyi bw'alaba ebigundigundi babimusindikidde biki n'asumulukuka omugambo empi n'emisango agirowoozaako luvannyuma kino kyabadde kyetaagisa enkuuka abayimbi bayimbye naye bakomediani amoti naye bakutte gundi yabadde y'amaanyi industry yaffe mu comedy ndowooza egudde bulungi okuva gaayoyo kapale omulaba kapale yali manduso nnene nnyo wano okimanyi nti jokes ze abakulu ze bakwatangamu ne bazanyiramu tennagwa eguddeko oludda negudde wa mu stand up comedy ne skit comedy wali naye ate amoti omumuli agukutte bulungi ku TikTok amoti ye muleke naye nga tutunudde generally generally bw'oyogera kapale oba oyagala tutwala mu layini y'abamaliyaki abo baagwa fulaati gundi Maulana and Rain baagwa kyova baddako mu skiti zibayambayambako ku TikTok ne bino bye bayimirira eyabwe baddiwo naye tugitwala nnyo nga skit comedy kuba nabo ebigambo batambulamu nnyo nga bali okumanya bagudde nnyo gwe n'onoonya comedy naye n'otandika kuba banno naye nina information embu yayingira big ite yamufuukira akayinja mu ngatto anti nina information nti omukulu ayina ssente ze yalyako era kaadi kasita yamala okuyingira big awo statement yakola y'amaanyi awo bajja babikola mu bivulu mpolampola ne ku interview emu we yasingira kati awo aba agattako bogasi kulaga abantu waayo enkola baliya bogamba nti bamwocha leka nawe lwaki ekintu kyonna kasita okidinga n'emirundi ebiri oba serious ganja n'enzijani nekusooka leka gwenno maaso olwobolevu mutuufu obongo nsooka neŋŋamba oba kyaseeredde olulimi kakati ate ne wayitawo nakujjukira w'oyogera ekintu olowooza nina kyenayogedde tekyamusanyusiza ate nenkiddamu neera ogwokubiri n'ogwokusatu kuba gyali yali akonkona musumaali gumalirayo yali akonkona musumaali gumalirayo ng'alowooza asobola ozannya buzaabuza n'accountability yali evaayo kaadi okusinziira ku percentage asigazaako 4 Mukasalozias yazzeemu dda okulinnya yazzeeyo dda okulinnya ate nekyennawulidde ekirala nti Mukasalozias yazzeemu okuteekamu alipootinga ku kitebe awo aba alipootinga ajja kufuna ne campaign zino zetugendamu eza 2025 Mukasalozias kimala agende kati ono abadde agezezaako okuzanyira ku lasita okitegeera mpola mpola naye bamutegedde era abaana bamubyawo kumutusobola ku kati bane nkakasiza bitekisa amaanyi naye bebe nalabye nti omukwano gwabwe nali ensikiri gubasaza mu kabo ate kati kimukolera kuba kati olaba kyeyakoze okukwata security yonna eya fangoni kuba kino kyegambye kyeyasoose okukola okukwata abaana emisana yeyabaze yayimba basaawa nga 10 ekiro bizibumu ekiro biba birala obala wansi wano n'ogamba nti kobra da waggulu olengere kuba wati wano musobola okugwayo mwenna n'ab'emmundu baabaddeko ono wa military naye mundu wakibazireeta ku stage ndabye ne kenzo mundu azikutte bati kati njukira sima baba bukebera emitwe aba abasirikale bwe buzibwa aba bantu abali awo ali bwati
alagali kukenko wekike kyawaggulu jangu oyimbe toyina buzibu n'abantu si bw'ogamba kati emundu zigira ki ku stage nze saagala nze seesembereza mundu emundu eyo kintu kizibu nnyo naye ng'enkuuka ebuuzi enkuuka abayimbi be bataayita bigambo bya bye babaleetera obuzibu kuba nalaba olaba omwana oyo gundi ono yatintiganga enviri za waboyo oyo sooka omuveeko genda baddako onatintiganga ono yanyweranga ku nywando omunyeruba yagenda n'ayaka n'ayogera ebigambo wali mu lubiri omanyi bakwata okola ensobi nto ne bagagwe tojja kuyimba bakati saawa eno kibadde mu lubiri okirabye Ssenyonyi tomulabye bulungi nnyo kati gwe nze Ssenyonyi mbalabi gw'empuuga nze Ssenyonyi gw'empuuga ani asinga okuba ne smile ekwenya gwe oli buzibu nnyo yenze empuuga kwenya akafaananyi gwanjagala ennyo alina okusemberera kale ati balinamu akafuba komawo aba ayagala kamera wali zibetebogera biba tebitegeera kanjagala abantu bazze bintu bitambula mwali alabudde ani gwe basalako gundi yasalako mpuuga yatalina nnyo bigambo kuba ono bamuswaza yaswala ati nze ndaba gundi omanyi baakabayimbi abo ate olumu bayigira ebibatamanyi noyaka noyogera ebigambo nze abayimbi bano sometimes banjagala nojja nti bampadde miliyoni zange 5 mbakuba omuziki ngende gwe Dakisikatero wagwadda ne King Saa ne wayogera ye music wali kyeki kye nakugambye nti ebigambo bye babiwulira bitambulibwako music ne bw'aba ayina gwalumbi ajja kulumba amukubemu n'akayimba weekend sawa zino yabasinga trends mu freestyle kati abadde naawo gundi ayina akabebe ke kaliko ayina akabebe gundi freestyle ye okitegeera freestyle zitambula music oli atambula naguddeko akakadde I'm missing you my baby noje kalinga kapya okitegeera kati omuyimbi ng'oyo kati Dakisikatero ojja kudda mu vuyo kati wuyo sente wazifiiriddwa nabana abawemula kiri bwe kiti mozi omuyimbi ne buloga yenna aga nti wankyukakyuka beera calculative mu byoyogera kyovola ne babuloga bangi nnyo abenkyukakyuka ne bannabeefuza abenkyuka bw'abeera ofu kamera abanyumyaki era senga bino ebintu bye tukola wano tukwata kamera ne tukwata n'omulaba ofu kamera byayogera era n'atuula wali bwe muba mubateekako n'oteekako tripod yo ne kamera amala nasitukawo kakasa ebigambo bye bw'atuula wano n'ayogera bannansi be baagala okuwulira abayimbi babere calculative weetaaga ssente mu bulamu gw'okimanyi nti osobola okuba blogger for instance ng'oli wankyukakyuka tonnalyako teri yakuwadde wabula n'obuukira ky'otateekeddwa kubuukira kamwa kabi ne kasasiro ganga ate nze nina ekirala kyenayizeganja enseno ngigenda mpola n'okubuukira ekintu nti gundi agize siba amawulire nengabuukira sooka omanye woofunira omuntu aluka ekintu ky'omulaba afiira ku Bebe Kulu omulaba afiira ku Bobi Wine kamiliyoni nga yalidde abasajja ebikya bibeerenga gwe tonnalya amawulire gano ali ku kigaati kyakikolerako accountability ate ezo saawa eno teri antegeerera osimanya wayogedde ku gundi nze netegeerera bwe mba sinalya ku ssente yo tonyumiza bintu byo waliwo omuntu akubira naye lwaki munzijonkera nga tewankubira nga tewateekako zaatuta omwana wa credible media amusira mu nkozi obulungi naye balaba bibi n'alyoka akujjonkera ng'ate nze empandowooza yange munnamawulire ate ekintu kyonna kasita kigenda mu public domain buli muntu waddembe okuleeta opinion y'ensonga lwaki mu kibiina tetwafunanga maxes ezi Webale baleeta ekintu bakisomesezza oba oli awo ffenna nga tukira omusomesa ekigenderwa kyakukiraba nga ffenna kifaanagana era nga kyekigenda omuyisa omusomesa omulungi ti omusomesa ono asomesa ono engeri gye yansalinzeemu ebigezo
njawufumu n'oli waliwo abaleeta answers ezimu naye nga approach yanjawulo n'example n'explanation eriyo aleetera ddala ye ng'alabira ddala muliko yesi byalo tabitegeera bulala ate tayagala aleka gundi answer sheet nga teriiko kigenzeeko n'alyoka akolobola nze nakola Fujjo mu ekyesi naye olaba nendowooza nze Mukama Katonda yantonda ng'omuntu yenna agenda okummanyiira ensi egenda mukuba oyina yakufungana nze nakola giya anti omanyi nze sisoma nze sewanya na Moses era abali abagamba woba tosoma ojja kufiirwa nze nasinga abantu bangi sisoma nze nasinga ng'abantu nga ntudde bwendi kimala kiba kiwedde kakati bali mu discussion befuula serious mwekesa senior 6 tamu eyokubiri abaana nga befuula serious nakyolali omwana yangoba emisinde katono ng'oku masongolo ankuyege alaga obataataaganya kiddayo waka ne bakiwolobera byabanga bikulu ebyo byabanga bikulu natula senior 6 n'emyaka 18 naye yatuula nga ayina emyaka ngaga yina n'omudaala gw'empuuto ate nga kitaawe yamuweerera yayina n'omudaala gw'empuuto yali musajja nze bannenyezanga kimu bangeyanga omanyi nze saali mwangu tosobola kunjatulira ebyo bakutwalanga emisinde nga tukwekwetuka nze kiri kyali kikulu nnyo nze bangeezanga oyo gwe muliko bano ba mitima mibi bwe baddeeka basoma abo tebeebaka bwe bajja wano ne bataataaganya anti nga mbisinga nze mu history enti bikyebyo nabisinganga ndowooza n'omwaka ogujja tugambe ku bayimbi abadde abatagondera mateeka kigenda kalubamu ate kati nabino ebyaffe byetukola tugenda nga bakuba ffe tugenda kwogeranga ekituufu bakambwe amateeka googedde Katikkiro avuddeyo ayogedde ate gweoyagala kulaga nti oyangwe omanyi n'obutalowooza kintu kibi tambulira ku mateeka Robert Kyagulanyi Ssentamu afusanze okusoomoozebwa okw'amaanyi mu bantu abeefuula nti bamuwagira naye nga batanishinga ekifaananyi kye for instance babuloga bennyini abamu ku banoopa be bateekawo olukonko olw'amaanyi wakati wa Mengo ne Bobi Wine okitegeera bajja bo ne bafuula abajjonkezi nanti kati yabategedde okitegeera era walabye ebifaananyi ebyabadde ku Ssekukkulu yabategedde kakati ate babuloga mu abayagala okutabula abantu buulira ebigambo ate n'ekirala agenda ayogera ebigambo kumbe waliwo eyamuliisizza twabategedde yalidde najja eno n'ayogera kati n'ekirala waliwo entalo zaabwe ziri within party as of now naye ono omwana ye waayimba ne batamusi kyetaaga okkuba ekiraba agabinabina gunyuma osuule anti raba nono akisitudde ng'alinga ow'ensimbu abantu tebafiira ku siteegi anti olaba bannange olabye bintu bwe bityo Shakira omuzoogo gwayize ajja n'akasajja akamupimpa keeko kalina amaanyi kalinga njiri kamusitula kane kakata naye Shakira ebyo by'owujjuula amabina it should be the last time tukuwujjuula amabina on the stage and then you start kunyenyanya n'oganye lwaki oganyenyanyenya bwotyo Shakira for what why do you kunyenyanyenya okirabye what is the reward of kunyenyanya maaso g'ab'ebitiibwa bwakyaliwo bakatikkiro abaawo paka 6 webali n'abasajja b'emmenga abanene lwabba abasajja b'embe balina engeri gye bamwenyamwenya ng'ebyanero bigiwale naye agala kukwatamu wale amanyi ogalina gwe nina ekintu kye nayize Katikkiro oyo teri gwalwanye naye n'atakumaliriza mulwanyi wa ntalo ate abala kuba senga akyalina obusungu ku Rasta P teyandimubuuzizza naye yalaga nti yamanya nti amawulire agamanyi we yakoleranga ku CBS tewalaba family photos ng'akola show bano Namboze kuba Namboze yakolanga ne Kasibante Namboze ne Seggona ono yali class teacher ono madam teacher no omulala kati ono yali class monitor Kasibante kati olinga akola kati ono ng'agikola bwomu amanya amawulire remember ganje omuntu anaatwawula adde eri muzoyo omulaba talina kyagasa osobola okubeerawo nga taliiwo ebigambo takwagaliza nze alina n'ebigambo bye sitasobola kugamba
anti mumuludde nyinza okwogera naga nyinza okwogera nolowooza nti mbatabula oli munno muludde ebbanga naye ebigambo byakwogerako bibi nnyo ayogera biti sisobola bibagamba kuba nembibagamba nja kulabika ng'omutabuzi omulimu gwaffe guno ngenda kusiba abo abaana baddiro donolidudu aho no kapeke ayina maama lekerawo okutijjukanya n'omwana baba kati ali bakasenye mugomesi ono sidirudo oyo kapeke yalina nyina gwatambula nawe yoyo atambula ne maama we manager we mama kapeke banna so kapeke atambuza mama mugundi mumpe kwani mama ali bakasite teyesiga bantu bakola abantu abo babalyako se babite yavayo n'agamba ekimuleetera obutaba na mane asomugunda agakonde mama we atasobola kulya mbulukwe butereevu kuba kati otunuulira bwoti mama we ataana kuba enjawulo tekisoboka mama kukuba njawulo mama ne bwagikuba babwagula akataka era kasigala kako nzinga mama yazaalako emmali yafuna omusajja era mubigaba nawe ufunako ka portion bamama nnonga yafunye omusajja omulala ng'abayagala nnyiri mwasooka n'abaleka n'abasuula abaleka ddolera anti mubyenga bana nammwe mubaako n'omukono naye nina akantu kenjagala omaliriza nako waliwo kino ekya omwavu ayagalwa nnyina bannange ensizana ku mutu gwa Megatron omwavu nnyina takyamwagala omwavu tayagalwa nnyina bamaama basosola abaavu takyayagala mwavu nina kyali wange y'omwavu ayagalwa nnyina kyali wange yabadde akomplaininga mbu maama walayika yayiza obusosoze maama simutegeera nange bwe nayina namuwanga nange bwe nayina ne kakati takyandabanga muntu nenfumiitiza neŋŋamba olugero olulaka lwaji obulukuse omwavu ayagala nnyina takyayagala maama bw'ojjanga oli mwavu ateeka omumwa mu nnyindo kakati leka nkubuulire eggaanya gwe yayawuliranga enva ng'akuyita na taata omanyi bamaama bw'oba omwatuuka ng'akuyita taata akugattira emimonde n'ekinyeebwa mu sowaani nelu yakwawuliza nekirala waaba akusiibula wange mukama katonda akwongere emikisa ku ssimu naye wano waba talina kyakuggyako naye atayimu ampeddeko akuggyako bw'ogenda okukyala akusindiikiriza emirimu tolina mirimu ejja kwasaganya mukole musanyuse bazadde bammwe mukole ssente omwavu ayagalwa nyina yakooyo omwavu abakazi bo batukoowadda omukazi tasobola kwagala nga kakati nyina yakooye omussa mapenzi simanyi kati bayina eno eŋŋombo simanyi mbw abakazi abaavu babaagalako omukwano ogenda gwolesa omukwano gwe bayogerangako mmoze luli gwali gwekola gwokka okimanyi nti ebiseera biri eyalina omukwano nga guli natural born nga gumulimu munda muli gwalinga gweyoleka gwokka nga bw'ava mu nnimiro automatically ajja kunogerayo obugundi babuyita batya entuntunu ajja kuwanira ku paapa lyalabye eribuulukuse ajje ng'alitadde wano n'entuntunu ng'azitadde wano mu ngalo byagula omusajja atayina nga mukwano ne bwaliyitako nga libuulukuse eitha bw'aba wa mululu ali erira ku nsi bw'aba si wa mululu talireeta mukwano gwo mugambe afuba nnyo aleme kucyankalana na maama kuba bagenda kutabuka bw'anaasigala nga takola nga mwavu ate bwe batabuka emikisa bw'oteekawo olutalo wakati wo n'ennyoko n'otandika omwogera ebikikini katonda ng'agisiba Mpissa ava ku maama biri ye tabimanyi ayagala ono alinga kawawa bamaama balinga kawawa